Ngabulijo, it is the final channel, Zanella alongside SPV Graphics. Fetuliwo kubawa mawulire. Agakayingirawo ku musajja omanyi obulamu buzibu. Oyinza okulowooza nti ekintu ky'oyingiddemu ogenda kufuna ssanyu lyereere. Naye bannaye social media n'obulamu bwa internet nze nabagamba dda buno obulamu bwa internet omugezi osigala kabiriiti. Kati amawulire agaliwo omukulu ono eyatutte Rema kagikuba w'ennaku zino, omusawo omukugu, omusawo w'abakyala, omusawo omukugu mu kutaganjula n'okufeffetta obukyala kwegamba oli mu kujanjaba abakyala. Oba bamuyita batya mu luzungu, saasoma osobola okimpandiikiraho wano n'enkitegeera, nze sikimanyi we bakiyita mu luzungu, ebola nkoze mu Luganda naye nga kyemmanyi ajjanjaba abakyala n'obukyala, ebintu bwe bityo. Omusawo ono nno kati oba ki ekyatutte Rema? Kivuddeyo ne kigambibwa, sinakigambibwa naffe ebifaananyi tubifunyeeko, ng'omwami ono yakanjula emirundi 3 era nga Rema ye haki ey'okuna. Omukulu ono alina abaana 3, simanyi oba ne Rema jazaalayo kamu naye aveeyo. Kyetutamanyi bali ki ekyabatwala, obanga eddiini emukkiriza abantu 4 nga Rema ye yajjuddewo naggala akagoba. Agamba mukyala muto mukyala muto akasuka evvoko. Kali nno omusawo obulamu bwe yayingiridde weesanga yabadde taweetegekedde. Kati obulamu bwe yayingiridde bwakufeffetta, bagamba kasitooli nnyo omuti. Abali wansi be bagamba owaye esigo y'omuyembe yiyo, owaye waliwo omupaapaali. Babeera balina obbikulaga ebintu ng'ebyo. Dokita Sebunya ebifaananyi bye bivuddeyo nga woobiraba we bitambula awo wansi. Ne kati kansooke nkubuuze, omukyalo ono n'adde mmanyi agenze kuba namba 2, kuba byebintu byatera okubeeramu kuba namba 2, naye agenzo yali namba 2, kwegamba ebintu bye byakuba namba 2, naye kati eno agenze mu namba 4. Abakyala mutusobedde, kiki kye mwagala? Omusajja n'akuwangulira BET n'agikuwa. Mu East Africa yeeka girina, era osobola okugamba abantu nze mukyala w'omwami alina BET, nze mukyala w'omwami eyagula kalina myaliriro 6 kwe tusula, nze mukyala w'omwami akyasinze okuwangula awadi mu East Africa, nze mukyala Kenzo. Nga naawe okiwulira kigumivu bulungi. Munnaye ebyo byonna omukyalo ono teyabirabyeko, yabisuddewo wansi n'agamba angenze n'omusawo ngerawo yayimba nja kubeera mukyala dokita wanaaba nti dokita, nja kubeera mukyala Kenzo wanaabanga muyimbi. Naye ndowooza Rema nonjako tukole kolabo kuba nange neewulidde voko nga lya tabu nnyo. Bino n'ebintu si byakuseka, simanyi kinnamya okunnyonnyola. Gwali eyo njagala ombuulire, oli tiimu ki? Tiimu Kenzo, tiimu Sebunya? Kubanga ono omukyala muyinza okugamba waaki tumulemeddeko, she's a diva. Diva buli omu gwe yandiyagadde okubeera mu bulamu obw'enjawulo era nga tumwegomba. She sets the trend and an example. Example eno gye yakoze mu butuufu teyanyomye nnyo. Naye ebintu by'okwagala temulimu saayansi, era tolina right eyogerera muntu mu bulamu bwo obw'okweyagala, kubanga tomanyi kyadduse, tomanyi tannavaayo kutunnyonnyola. Naye kyonna kye kiri, Rema wandivuddeyo n'otubuulira nti munaawe omusajja Kenzo kino ne kino ne kino kyekingobye. Musajja tampabudde, asiiba ku nnyonyi, musajja abeera n'obuwala obulungi obunsinga, naye twakola lisiti y'abawala abalungi. Walimu, kale oyinza okuba wali namba 10 naye era walimu. Mu Uganda mulimu abantu 10 era siggwe mu binnya asinga. Manyi abatiimu Rema mujja kunyiiga muyombe, it is okay okuyomba, naye nze nandikuwadde amagezi nti toyomba. Mpa opinion yo, maybe nange nyinza okukyuka n'enzira ku side yo. I just need your opinion. Si kunvuma, si because kati sengo nvuma n'ofuna ki?
naye ate wompa ensonga nti munnaye ennero kyekino ne kino nange nyinza okugamba omwayo yayogedde ekintu ekituufu weesanga nabadde sikitunuuliddemu. But the final channel eriwo okuwa mawulire. Producer wange ayagala tubawe nga tubawa update ku buli ddakiika ngamba kano nze nange era mbeera nina okukola nga producer wagambye buli ddakiika nange nja kuba mbawa update naye nga amawulire tegannanyuma nnyo. Omusawo simanyi mwabadde nno mukoze bulungi, mwali mwakola bulungi okwanjula ne mwekweka ne mubeera eyo mwandisigadde ndowooza we muto, naye ekirungi kye Uganda ebintu bibeerawo ne birinnya ne bikka. Kyemmanyi enkya lunaatuukiranga ne bino nabyo biwedde nga tudda ku kirala ate Judith babiri ebino teyabiwona. Kati Rema yabiriko n'omusawo we era ajja naye kubiwona kuba ne Masake yabiwona ne Desire yabiwona. Mu Uganda buli kimu kisoboka era buli kimu kiwonebwa. Dokita ffe katubalage ebifaananyi kye tutaagala kuwulira nti ate dokita yazzeeyo nga mu mugundi mukomusumba mbwa dokita yagenza okugamba luno olweyo kanzire kuleera nga olukadde. The old broom knows all corners and it doesn't miss any. Yenjogere ye y'abazungu olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda. Ennyumba oba oyera buli lweyo olukadde luba lumanyi. Naye Rema osobola okuddayo eri gy'obadde abantu gy'abadde basinga nno okwagalira naye gw'obaddeyo gw'osobola otubuulira ki ekibaddeyo. It is a final channel. We out.